n'okutuusa kati bannakibiina ki National Unity Platform bakyabanja abantu baabwe abazze bawambibwa ab'ebyokwerinda mu nnaku eziyise ng'omu ku bo Akireewo Kivumbi eyawambiddwa ku nkomerero ya Ssabbiiti ewedde. Bwe maze okubalaba ne ngenda ku musango gwa Kinobe ne ntegeerako nti Akireewo ne Smart bavugiddwa okutwalibwa e Masaka. Akulira ekibiina kino Robert Kyagulanyi ategeezezza nti si baakusirika bakugenda mu maaso n'okubanja abantu baabwe abazze babuzibwawo. Katumaze okubanja Nyanzi, tumaze okubanja Lule Lubanzi, tuddayo ku Machete, tuddayo ku Besigye. Tubaagala kubanga tebalina musango oba wa NUP oba si wa NUP buli anyigirizibwa kituuka akatako okumubanja. Ab'enganda z'abantu abazze bawambibwa bakedde mu miranga ku kitebe ky'ekibiina kino e Kavule olw'abantu baabwe obutalabikako. Kimba Sherifu naye bamusesemye. Kyokka babadde bakyali awo bano ne batandika okudda omu ku omu. Family yakavaano kubanja. Wadde nga bafunye akamwenyumwenyu ku matama ng'obulumi bwe baliko tebugambika. Jumabbe bamukuba ku Friday ebigere ne byatika wansi. Abooluganda lwa Rovan Lwanyaga batuuse n'okufukamira wansi nga beebaza omutonzi olw'omuntu waabwe okulabika nga mulamu. Abateereddwa batottodde bye batuusiddwako mu bbanga lye bamaze nga bawambiddwa. Obeera bwoti weobeera natemanyi ani ajja akuba luddawa akubisaaki. Kati nga baŋŋamba gw'oli komanda 005 komanda 002 ani ne mbagamba simumanyi ekyo ne kinkubya. Ebisajja byankwatira mu kkanzu naye ng'obanjireke wano. Allah ebisajja tebikolagana na basiraamu. Jangambwe ne kkanzu ssebo y'amagye aba gyavudde nga nnyuse lw'ogisiibamu atuukira ku mutwe gwo n'akuba. Obutaawukanako n'abalala abazze bawambibwa na bano batubuulidde nti wakati mu kutulugunyizibwa bababuuza kimu lwaki bagoberera Robert Kyagulanyi nga baagala n'okumanya lwaki abantu buli lukya bongera okumwegattako. Mbuuziddwa bannange bano nga banzizaayo nzekka mugenda kukozesa ki mu kalulu ka by election which application era ani agituulako nti ku elections management committee ani yakulonda konze party ina leadership yampa obukulembeze kaki koddo ani agikulembera leadership konze president yagikulembera era ku nkomerero ya Ssabbiiti ewedde ab'ebyokwerinda bazinda ekitebe ky'ekibiina kino ne batwala ebintu eby'enjawulo. Kino Kyagulanyi nakyakivumiridde. Buno si bubonero bw'amaanyi basebo ne banyazi. Buno bubonero bwa kinafu. Banafu mu bwongo. Ono agamba waliwo n'obuuma bwe babadde batadde mu ofiisi ye bwe baazudde. Bajjeyo ne kamera mu ofiisi yange. Bakyayongera okupepeta kano kakola katya. Ndowooza likoda tetukamanyi naye tukatunda. Lewis Rubongoya Ssaabawandiisi wa NUP agamba poliisi mu kikolwa kino yatwaliddemu ebintu eby'enkizo omuli ensimbi enkalu n'okwonoona ebintu ebikozesebwa mu mirimu gyabwe egiddukanya ekibiina. Ne batwala ebitabo textbooks 250 250 textbooks okuva mu library yaffe e Kamwokya ne mu ofiisi ya president ebitabo ebimu babitutte. Ne batwala ssente enkalu $44,23,500. Kati bannamateeka b'ekibiina kino bategeezezza nga bagenda okuddukira mu kkooti olw'ab'ebyokwerinda okulumba ekitebe kyabwe mu ngeri emenya amateeka. Bw'ojja n'omenya n'oyonoona ekifo ekirina CCTV n'osooka n'oggyako CCTV kitegeeza ekigendererwa kyo sikyakola search era sikyakunoonyereza mu mateeka. Kati era oluvannyuma lwa kkooti ensukkulumu okutegeeza nga kkooti y'amagye bweriwo mu bukyamu abaka bannakibiina ki NRM basinkanye omukulembeze w'eggwanga okulaba nga kkooti eno eddizibwawo. Bw'ogamba nti oyagala kuteekawo etteeka erikyusa ebyo kkooti kye yasazeewo mu kawaayiro 92 ssemateeka yaffe tekikkirizibwa kati suubire banaaba babuufu. Akulira ababaka ku ludda oluvuganya gavumenti Joel Ssennyonyi ategeezezza nga bwe bagenda okusimbira ekkulu enteekateeka eno okulaba nga bannayuganda tebaddizibwa mu kkooti y'amagye. Ababaka bannange abali wano
ensonga eno tugenda girwanako paka. Enamba zaffe ntono naye kirungi tuli kusaidia amazima. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba oba Paalamenti bw'eneetuula olunaku lw'enkya ekiteeso kino eky'okuzzaawo kkooti y'amagye kinaayanjulwa. People power!